ife mutuwalana kati oyagala mbere bubi genocide yampa sente milioni 10 nengulako emmotoka nengulako amataka era ne munjogerera just 100 million zezaboogeza no tukanugenda musabo mukazi gwe onsambera amayembe kwagwe bakomya ku gate really awe tutuse you have had they have given me money what is 100 million nagulako emmotoka yabukadde nkaaga is that money what is 600 eka kati wano inalwala president yampereza obukadde 17 yapa dole mitwale na 12 his excellency wano inalwala reset lenga chali munupu ze milioni 10 nga 5 ababbi batusaako ntono niye mbebaza kubaira mwazi tusa yufekeze nakatandika okulya sente mu government yajjajja tehabulwa have grown up in this government mwetukulidde fetwa kulira mu state house yasoka if people you don't know me fenga tukyali bato state house yasoka yali ku Damirembe road awe wali zikobirwa awo nga bana ba president basoma na Mr Parents president olwava awo najiwa jajja chama ulio musawu ulio mukadde ya mukweka mosiko that's where we grew up from mboyo si planned kid nza mwe planned kid amwe planned kid era sijja kwettalwa ekyo mujuni yali wachi yamanya abakulu ne muntambulirako ne mungenda mbakulu ne munjogerako chichenyo mpanana na nugu aba mwali mwagala tubere bubi mwagala tusinde mba nange tusabirize we shall not be beggars in the name of Jesus we are born lucky wano mukuru wange yamuwe yampita nampe sente mbudda junior yesi bakuhamo hamo si muganda we until when ebifananyi we mwabiraba Ham is my brother one blood neze mulaba mbe wanirako of course I be myself katwa mva mu family engagga I come from a rich family nechikuluma nonkererako ko soloti buli kumacho onkererako onyendedde masabondete damayembe. People are angry because we are not suffering the way you want. Abantu banyivu kwate tubona abona ngai bagala tubonebone. Buli yakuwala na munseno inacho omusinga. Abantu batuwala nyinga tetulina na kye twabakola. Tetuwasanga kuomu siri mujjawo sikolangako naawe. We don't even stay together. Nenga onninako obukyayi. Kwa nina byenkusinga. Andi omusiru bwatamanya nti bamusinga era asigala musiru. Femano bugaga tetwakabula bakati. Nfe sente nze kuva ku jjajjange mirundi. Nge sente tuziina. We have been a prominent family here. Nze mu 1900 Buganda agreement jjajja wange yagaba nettaka. My great grandfather mirundi was a Zaza chief. Gendo buza abantu ku kyalo. Tuina square miles 7.5 kulika abantu. Recently, you saw my dad in Ampetaka nyumba. Ye wafe mu kyalo. Dad yampa square miles 2. We are landlords. Nono bana batfuula batumanyi. Nze tata wange ina amayumba agasukka mu 10. Amayumba agasukka mu 10. Tetange tasula zana uka. Tuine ekyengera, tuine kabalagala, tuine munyonyo. Abamanyi ebizimbe byaffe biri wali mu koona ekyengera. Tetwetaaga kwennyonnyolako no. We are who we are. Bane tubikoleredde. Tiwali kye tubbye. Gwalabeko nga batute mu koti nti bamirundi balina kye babbye. For we have served in key government positions. Muganda wange is a lawyer in parliament. Beba drafting amateeka mu parliament. Yasoma muganda ngo okubiri yasoma mafuta petroleum law. Mulwa kwate mubamanyi because for them they don't want media. You have never seen nga baganda bange bajja tebabyagala isone me. Nze by them family yange nza singa mu obwavu. I'm the poorest. That's why that tango abayogera gaba junior muto. Bali baganda be bagagga nnyo.
But how can you find a family? Ngasingamu obwavu yenze with all the property I have. Nze wano IGG yampita mukyala Betikam. Nangamba Junior declare your wealth. Lifestyle you're living atefanagana na musala gwofuna. I should account for the land I have. I should account for the car I bought. Kwa government buli chofuna chiwa IGG. Bagendo kola survey mu IGG's office nga I live expensive life. Mbera mu swimming pool, nzuyo mabala, mbera mu nyonyo. IGG naga no, tukole a committee of inquiry ku Junior. Ninga seta zenfu na basome economics bazita non-income revenue. Katu yagala njavu wale nga first family. Nze jogera ne members of the first family. So musiba bidi sibasatu sibana. Bonna jogera nabo. Kati how can I be poor? Even at times the friends you have.